Mu mwaka gwa 1988 Safia Kwerunga omutuuze ku kyalo Kiyanja mu ggombole Lwampanga mu disitulikiti y'e Nakasongola yatandika omulimu gw'okuvuba ku myaka 27 gyokka egy'obukulu. Mu kiseera ekyo Kwerunga yalina abaana basatu era nga mufumbo. Kyokka omwami we yali omulema, ensimbi zaali zimuweddeko obulamu ne bukaluba. Kati bwe zamuggwako tenga obwana bwange buto natyo okubujjawo nimbeera naye nga neenoonyeza ekyokulya amu ne musajja wange. Olw'obuvunaanyizibwa obwali bumwolekedde, Kwerunga yalina okujja omwana ku mabeere nga wa myezi 4 gyokka asobole okunoonya engeri gy'ayinza okulabirira ab'omu maka ge. Yalaba ng'okuvuba ly'ekkubo lyokka eryaliwo. Nagenda okulaba nga okuvuba kulimu ebirungi bingi ne binnyamba okutegeka amaka gange. Bba bwe yafa ate gwajabagira kubanga yalina okwetikka obuvunaanyizibwa bwonna obw'okuddukanya amaka. Ntandika okuvuba nga nkolerera abaana abo ne basoma. Emboozi ya Kwerunga teyawukana nnyo n'eya John Nakiwala, omutuuze w'Ezzengebe mu ttawuni kkanso y'e Lwampanga. Ono ye obuvubi yabutandika mu mwaka gwa 2014 nga weezi egy'obukulu 2. Ono okuyingira obuvubi kyaddirira bba okumusolawo n'abaana be 2 era yalina okutoba okulaba engeri gy'abayimirizaawo. Nga mbeerawo omusajja nga tanfaako naye ng'ate nina abaana ne mu nnyumba nga gye tulimu yakupangisa. Kwerunga ne Nakiwala baalina okugumira okusekererwa abasajja olw'okwenyigira mu mulimu ogwali gumanyiddwa okuva edda nti gw'abasajja. Kyokka mu kiseera kino abasajja ku mwalo bakitwala nti kya bulijjo abakyala okwenyigira mu kuvuba. Bayimirizanga amaato abasajja ne batandika okutuseka. Gwe lwaki bakugamba ofumbirwa omulema? Baseka nti oyo muka gundi avuba alinga talina musajja naye ng'ate omusajja aba talina kyakuwa. Ffe tuziraba kirungi nnyo kubanga tuba tubala nti omulimu ogwo bagulabyemu ebyenfuna. Kiri nti balina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ffe abasajja tutasobola kukola ki kubawa. Emmotoka zaali zivugwa ki abasajja naye kati zivugwa n'enki n'abakazi. Kati n'omukazi n'okuvuga eryato genda kunoonya ssente si kibi. Mu mwaka gwa 2017 ennyanja Kyoga bwe yaggala olw'envuba embi, embeera yabafundirira anti amaato ge baalina gonna gaateekerwa omuliro. Mu 2020 ng'ennyanja eteereddwa, abaaweebwa amaato baali balondemu era bano be bamu ku baaviiramu awo. Ne batugamba mugende musaba amaato mufune amaato amanene mudde ku Kyoga muvube. Nze omu nasooka ku lupapula ne basoma nagenda okulaba nga siwulidde erinnya lyange. Kaakati ekibasoomooza ennyo okugenda ne bapangisa eryato luli n'emabega libadde ku mutwalo. Abamu agamba njagala 2 kuba oyinza okugenda ne balikwata abamu ate 3. N'enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya gamba nga UEP, emyoga ne PDM ezandibayambe ne bafuna ku nsimbi z'okugula amaato nazo tebaziganyulwangamu. Ne banziguzaawo ne gundi bagiyita bati ebbanka akawunti natoola n'omutwalo n'obupapula mbuyina ne baŋŋamba saawa yonna tugenda kukubiranga essimu twogere naawe naguno. Era singa twazifuna singa tuyina amaato ebyo muwulira buwulizi nti byazze naye mwe bwe mugenda okubuuliriza era temubifuna. Nga banaakwata ebyennyanja ebiwera bano balina okubeera ku mazzi essaawa ezisoba mu 12. Nyingira ku ssaawa 11 n'ekitundu nfulumayo ssaawa 1 ku 2. Mu budde obwo bwonna bagumira enkuba, empewo ey'amaanyi n'ensiri anti nga bakuuma ebyennyanja obutabbibwa ko n'ekisambu obutatwala butimba bwabwe. Oba oyinza okuba abadde omaze osuulamu obutimba kati ky'oluyita kigenda n'obutimba. Empewo n'ekukuba n'osamatuka n'ogenda toyina kikuyamba. Ensiri ziri eyo ziruma ne zikoowa. Bano amaato ge bakozesa ga nkasi era tebalina na bukooti bukuuma bulamu oba life jackets obuyinza okubataasa singa wabaawo akabenje ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Tomugaga abagaga baliwo bano abalina afu jacket. Bw'omugamba kugamba nti gavumenti afu jacket agitunda bbeeyi. Naye nga yembuyaga nga yazze obulamu bwo bwa bugenzi olina kugumirawo n'ogamba mukama gw'omanyi. Ng'olunaku lwalamye basobola okukwata ebyennyanja nga 2 ebikola kilo nga 5 ku 7. Kyokka waliwo n'ebiseera bwe badda nga tebakwasizaayo wadde enkejje. Ogenda n'okomawo nga toyinaawo wadde ekikalakampa ky'engege. Kuba kati engege tezikyalabika naye era oba tosobole kutuula waka mutima guba gugamba gendayo oyinza okufuna. Bwe nzireeta ewuwo bw'ositula minzaani oŋŋamba ogenda kumpa 20 mu bimeka. Kati bwe nfuna ekiro 3 ku byammwe pulaani 25,000 bompa sente mmeka. Wadde nga bayita mu kusoomooza okwo
bano basobola okulabirira amaka gaabwe. Kubanga bwe mba ngenze ninfuna abaana bange nti baatugobye kaakano kaasigaddemu mbawa. Jamirwa Nakiyimba omumyuka wa mmeeya wa ttawuni kansi y'e Lwampanga agamba nti abakyala abavuba mu kitundu kino basiba mu 15 kyokka nga ku bonna tekuli n'omu alina lyato. Era bano basaba nti singa wabaawo omuzira kisabagulira eryato ne yingini obulamu bwabwe busobola okukyuka. Bayambeko abakyala bano at least bafune ebintu byabwe ebyokukozesa kubanga guli bagufudde mulimu ate gwe gubayimirizaawo mu maka gaabwe. Nze njagala lyato butimba yingini afu jaketi nange envube okwo ku nnyanja nga sina kuwankana. Emboozi z'abakyala bano ziraga obumalirivu bwabwe n'okwewaayo wadde nga bakolera mu bugubi basalawo okuguma basobole okuyimirizaawo amaka n'okulabirira abaana baabwe. Habat Kamoga, NTV ya Kawungezi.